ya Rwanda aba President Kagame owa Rwanda erabika nti erigende linyenkandago obubonero bulaga nti buli muntu wali akakasiza nti kati Rwanda kyekizibu ky'amawanga gagyetoolodde ekizibu kya Congo kati ne Burundi evuddeyo ecomplainize ku kintu kyekimu ti obutabanguko bugenda mu mawanga ago Rwanda egalinamu omukono kitegeeza tikyasobola kwegaana kuba nti oba oli awo yeegaana ebikolwa ebyekiyekera oba obutabanguko bwetadde mawanga agagiriraanye okutugumbula abantu n'okutta oba n'okubba ebyamaguzi by'amawanga ago nga beeyambisa amaanyi ag'ebyamagye ge balina ate nga batondawo n'obuyekera ate nga babwegaana so kati kiri confirmed nti tuwakyali kubuusabuusa kwonna Rwanda yeshinziddeko emitawana gyonna egiri mu Congo naye Uganda okutwalizamu naye ku ssaawa zino kirabika nti amaanyi basoose kuzingako ono ali ku muliraano ennyo ku mawanga gano kati ekyokwagana abayekera kivuddewo kitegeeza nti kati Sadaka eyinza okuba nga yafunye empuliziganya n'ensi ya Burundi ku nsonga ezimu oba endala kubanga Abanyarwanda n'Abarundi enjawulo ntono kati bakizuula nti abadde alina ab'amagye oba abantu bakozesa okuva e Burundi n'abatwala n'abatendeka n'abakozesa ng'Abanyarwanda ekyo kiri mu girasi kitegereka kubanga Burundi okuva mu 2018 17 balina obuyekera obw'amaanyi gavumenti bwe yavaawo ne bagifuna eyaliwo nabo okuteeseganya okwaliwo kati nga balina ebibinja babayekera bingi era ne bayita ebibinja byonna bijje biveeyo mu nsiko basobole okukola gavumenti eyawamu era nga gavumenti ya South Africa yakulemberamu omulimu ogwo okubavujjirira ensimbi abayekera abo nga basasula ssente ez'okutandikirako abalala ne babasaba okwegatta ku magye ga gavumenti n'okwegatta ku poliisi n'ekitongole kye bali batanzewo ekiwandibadde ekyaba LDU kifaananako bwe kityo kakati abaalemerera kitegeeza okuba nga bwakyogedde kyali kyangu nnyo Kagame okubatwala okubakozesa okwongera okuzimba eggye lye kati kyetugenda okuddamu okulaba ye Tanzania oyinza okwesanga nga eyimiriza Rwanda okuba nti eyisa ebyamaguzi byayo ku mwalo gwa Dar es Salaam oba okugala booda ye Rusumo egatta Rwanda ku Tanzania kati nga Rwanda egenda kuba nga esigazizza omukisa ogw'okuyisa ebyamaguzi byayo Uganda wokka ate nga mpozi ne ku Southern Sudan kubanga olwokuba nti Uganda bakontrolingawo nawo wayinza okubaawo omukisa ogw'okuyisaawo oba okukusizaawo ebyamaguzi byabwe kati kirabika nti kati ngeri gyeri mu katundu nga terina booda egisuula ku mazzi nti yeetongodde bazita landlocked countries kati obuzibu Rwanda erabika nti emaze obuyingiramu era egenda kusanyalala nnyo ekyo nno ekyo kiddirira okugattako ekiwandiiko era ekitusomeddwa wano ekyakoleddwa gavumenti ya Congo nga bayita mu minisita waabwe owa ensonga ez'ebweru okusaba ensi za Europe naddala nga bayita mu kitongole ky'ebyemizannyo ekya FIFA oba bakita batya okuba nti bayimiriza contract zibalina ne gavumenti ya Rwanda oba ensi ya Rwanda okuba nti bayimiriza emirimu gyabwe oba enkolagana yaabwe olwa empisa embi Rwanda zeyolesezza mu nsi okutwaliza awamu akati ekintu kino kyo si kyangu oba nti kigudde bugwi naye kirabika nti egamu ku makubo agatandise okukolebwa okulaba nti gavumenti ya Rwanda ensi yonna egitunuulira n'atagimanye kati amanye ebifo e Rwanda n'empisa zaabwe ze basobodde okuba nti beeyisaamu kati amakulu gaabyo kitegeeza nti batandika okukusanyalaza mpolampola ne bagenda nga bakuteekako sanctions okulaba ng'onaafiira ddala nga tewali muntu asobola kuyamba oba tewali asobola kuyamba kusobola kuddukanya gavumenti yo kati ebiseera ebisinga obungi tutunuulidde nnyo ensi zino ezifuga amatwale bwe ziba nga zitandise okuggyako amaanyi batandika okukola ebintu ebyefaananyiza bwe bityo okuba nti buli ggwanga likutunuulira ng'omulabe butunuulira ebibadde bigenda mu maaso wakati wa Russia ne Ukraine ebigambo ebibadde byogerebwa ku Russia badde bitunuulira ebigambo ebibadde byogerebwa mu nsi z'Abawarabu nga baagala okubaggyako tibyawukana na bino kati bitandise okwolekera ku Rwanda oba ne Kagame ng'omuntu kati tulowooza nti olumbaganyi bwe yakola ku South Africa n'olukiiko lwa Sadaka lwatudde luyinza okuvaamu ebizibu bino ebyolekedde ku Rwanda owulira nti neighbor wa Burundi naye avuddeyo n'agamba nange kanjogere ku nsonga ya Numedda kati ojja kwesanga Tanzania naye ensonga egiyingiddemu kati Rwanda ebyamaze okubeera paralyzed ate kati ekikoma ku ekyo ojja kusanga ne gye bigenda mu maaso nga n'akawunti zaabwe ez'abakungu mu gavumenti oba ezaki nga zikwatiddwamu mu ngeri yonna kati weesange nga bamaze okumunyigiriza mu kafunda atuuke okusala endinga oba atandika okwewozaako ng'omuntu ave mu bya arrogance byayogera obwogezi n'avuma abakulembeze buli gwasanze naba nga alengeza afunye abakongo afunye aba South Africa afunye abaki kakati alabika nti kyali mukulembeza asanjire naye nga byonna badde abikola naye nga akimanyi nti tasobola kubeerawo ng'ate Europe teyimiriddewo naye oba America n'ebiringa ebyo babimanyi bulungi era ebirango byabadde akuba eby'emipiira Visit Rwanda ng'ayita mu kampuni ezidukanya omupiira mu nsi za Europe abadde ayita ba Europe America abaki babajja si ba China na Russia abo tebalambula nnyo kiri awo ne waliwo abantu tukimanyi obulungi nti bettanira nnyo amawanga gano kati bwe bafuna embeera efaanana bwetyo batandika okukyalira ddala eggwanga eryo n'okulijjako obuyambi bwalyo kati awo nga tutunulira channel eyo e Uganda etambula
tulaba nti obukulembeze bw'Abanyarwanda oba n'enteekateeka yaabwe ya 50 years master plan okuzimba dynasty erabika nti etuse ku komekome ng'erigenda emugga. So lutalo luno lumaze okujja ekifaananyi ekirungi nti Rwanda kati yerina abayeekera oba yeetonda abayeekera oba yennyini yeerumbagana Congo nga yeerimbika okuba nti ate abayeekera be bagirumba naye nga ate abayeekera baayo. Katuyinza ekiseera okukakasa nti oluvannyuma lw'okuba mu tooki n'abateeka mu satellite tugenda kwebuuza nti abayeekera baba bagenda kulaga wa nga bavudde e Goma, kubanga bado kyasobola kweyongera okugamba nti balina ekibuga kye basobola okuwamba ekirala kyonna mu Congo. Tebakyasobola kati balina kubeera awo, naate batuka okubajjawo, bagenda kubajjawo naye bagenda kubateekawo. Nabagambye nti ekiddirira mu kino kwe kukuba Rwanda nga tekyalina muntu agidduukirira oba eggwanga ligidduukirira, mumaze omuteeka mu tooki, kati obujulizi bwonna bumaze okuvaayo. Therefore kati kimanyi tembagambye nti balinda kati oba bateekateeka mukulembeze oba obukulembeze kye bagenda okuteekawo mu Rwanda oluvannyuma lwa Kagame. Era twalabye wano ebimotoka za bbaasi ennyingi ennyo nga ziyingira Uganda. Abagamba tezabaddemu bantu kiryawo naye nga zirimu kiraka nga zirimu ebintu ebizirimu ebitannaba kakasibwa byabadde biki byabadde biraga kuyimirira wa nawa. So kati embeera eriwaawo, so tulaba nti obukulembeze bwabwe bwandiba nga bugoloobye. Ekyokubiri kati Kagame ng'omuntu agenda kuteesa naani? Kagame ng'omuntu kati agenda kuteesa naani? Kubanga saddaka eringa eyamuvuddemu. East Africa banagamba bateese bagenda kuteesa naani na Uganda? Kubanga ate ne Kenya kati naye embeera gyerimu ebati kyasobola ku bizibu byate kuyingiza mu bizibu bya Rwanda na Uganda, kubanga kati n'omukulembeze wa Kenya naye n'ebizibu ebibye. Kati naye alina kolagana n'abafuzi b'amatwale butereevu okusobola okuba ati naye obukulembeze bwe bugeyininga oba busigala bukyatambula. Ate nga tuwulira nti ne Sudan y'amaserengeta naye erina obutakkaanya obwekera nabwo bwasigalayo era balina obutabanguko kubo bennyini ng'abaddugavu. Kati awo tulaba nga region ekinaaba kitaasa wanavaawo abakulembeze bana babiri owa Rwanda ne Uganda, region esobola okufuna emirembe. Naye ng'okuna okufuna emirembe kwayo kye kirina okugibeeramu nti abafuzi b'amatwale bo bennyini ate balina okujja baliseetinge bajjewo leadership ebaddewo bateekewo ate endala esobola okutambuza ekitundu kino nga bwe bakyetaaga nga basobola okufuna bye bafunamu naye ng'ate emirembe gisigaddemu mu kitundu, kubanga abafuzi b'amatwale be babadde bavugirira abakulu bano era ng'ebintu bye babikola ate ne babyegaana, naye ke baatuuka ekiseera ne bamanya nti bataasa okwewagula n'okunyooma amawanga amanene kati zino consequences ate tebasobola kuzeyambula era engeri gye kiri nti n'ebbanga lye bakulembedde lyeryo, so tebasobola kukkiriza n'okusajjakula nnyo kufuuka ate munene ayitiridde nti naawe otuule ku ntebe y'abanene nga bateesa. Kati abuzibu buli Rwanda bweyolekedde. Burundi yalina obuyeekera nga bwenkyogedde mu mwaka wa 2028 awo ne buggwawo ne bafuna president yaliwo naye ebibinja by'abayeekera byali bingi mu nsiko ate nga buli kimu kyagala kukwata buyinza ku lwakyo, naye gavumenti ya South Africa UN gye yayitamu nesobola okubatuuza abayeekera ne basaba bave mu nsiko era nga gavumenti ya South Africa ebasasula buli muntu endoza yabawanga $10,000 nga bayita n'okwegatta ku magye n'ebitongole ebirala ebikumaddembe ebyali mu ggwanga eryo. Era Burundi badde erimu obutabanguko nga bonyine bakubagana naye kati okusinzako ne president aliko ku ssaawa zino bw'abanga akola statement n'agamba nti abantu baayo Kagame abatwala bakozesa ku ebyo ebyobuyeekera bwe kitegeeza nti nagwo omuliraano nagwo kati gufudde. So kati tugenda kutunuulira borders za Rwanda ziyimiridde zitya. Rwanda ebadde erina border ku Burundi, border 2 eya Kanyaru waliwo ne border endala evudde mu mutwe naye nga eriranya akabuga bakayita Muhinga ak'e Burundi. Kati Burundi erina ne border endala gye bayita ey'Ebuviira gy'otambuliramu n'ogenda mu kibuga kye bayita Bukavu, ndowooza gye bayita South Kivu. Kati border endala ebagatta ku mazzi ga Tanganyika ne Zambia, ate ne side y'Ekobero era waliwo border ya Tanzania ne Burundi. Kati ate bw'osalako awo ebbali waliwo border gye bayita Lushumu ya Rwanda ne Tanzania. Kati ezidirira awo teziri nnyo official. Kati kitegeeza nti border baba basigazeemu oba 2 za Uganda n'okusalira amagezi okukuta nga bafubutuka ku Sudan nga bayingira Uganda tebamala beesogge Rwanda oba oliawo, naye nga ate okuba bino byetulaba kati ate okuba nga afunziddwa olwa arrogance, ate nga arrogance mu kugikola abadde agezaako okwewagula okuva mu mikono gy'abakama be abafuzi b'amatwale. Katusabe Katonda omusayi gw'abantu guleme kuyiika nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu terezebwa mu kanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.